Kadaama TV tuyongera okubeera okugamba bakadaama okubalabula nti bane mubeere beegendereza nti oluusi oyinza okugwa mu kintu ky'otaaliguddemu oba n'ogwa mu buzibu nga mutuufu obuzibu obubadde si bubwo. Emboozi ya Kadaama ono gy'agenda otunyumiza, olutalo luli wakati w'Abawarabu oba neighbor ku neighbor, naye nga neighbor ebintu by'atandise okubeera ng'akola eby'obulogo oyinza okwesanga naye Kadaama biyinza okutwaliramu ng'ate gwe tewaliimu. Ntera bagamba nti buli kintu kyonna ku nsi kisoboka. Gwe kyolabira ddala nga tekisoboka ewuwo ewange kisoboka, ate naawe oba nange kyendabira ddala nti tekisoboka ewuwo kisoboka. Kadaama ono agamba waliwo obutakkaanya wakati w'Abawarabu bano, ng'Omuwarabu omu yagenze n'akwata oba n'agenda n'akola obubi n'abukola ku madaala Omuwarabu ono w'ayita kuba flow yeesembayo. Kadaama agamba abadde takirabangako naye yakirabye. Kye kye mbagamba tekyetaagisa kusooka kulaba kintu olyoke okakase nti gyekiri. Atuweereza vidiyo wano, tuyinza obutagiteekako naye nga tulina wano vidiyo eraga biki bye baakoze ku madaala, obubi nga abutaddewo awo ku madaala. So njagala nnyo mubeere nga muli beegendereza gye mukola, mumanye nti buli kintu kyonna kisoboka. Bwe mbeera nze ndi bulungi mu nnyumba gye nkolera tekitegeeza nti ggwe toli bubi. Waliyo bakadaama abali obulungi mu mayumba ge bakoleramu, ate waliwo ne bakadaama abali obubi mu nnyumba ze bakoleramu. Kino kiringa wano Uganda. Bakozi bangi abakola nga bayisibwa bubi, ate era abakozi bangi abali mu maka nga tosobola kumanya oyo mwana w'awaka oba si mwana oba mukozi. So buli kintu kyonna kisoboka. Naye buli mukadaama oba buli ssekadaama bw'avaayo n'ayogera ekintu nga tonnakiwakanya, sooka ofunemu ekyokuyiga. Kuba bw'ona okiwakanya ate bw'ona olugwamu oyinza obutajja tuwulira story eyo, kuba oyinza okubeera ng'otya n'ogamba nze yavaayo ne neewaana nti nze ndi bulungi kiri kitya. Naye nga mumanye nti bakadaama abali obulungi gye bali, abali obubi gye bali. Nga bwe tujja tubagamba nti bino ebintu bye tujja tubalaga abakadaama bye bajja bababuulira muyina kubeera nga mwesunako. Omuntu n'avaayo n'akubuulira story ye nga tolina ky'ogenda musasula, tolina ky'ogenda kumuwa, wabula n'abeera ng'akulabula, gwe awulira story eyo olina okubeera nga weesunako, kuba si bangi abamu batya ate abamu tebaagalako kubeera nga babuulira ku bannaabwe ebintu ebibanguyizizza emirimu. Kati nga Kadaama yavaayo awo n'ayogera ku mudarasiini, bakadaama bangi ne bavaayo ne bagamba atubuulidde, naye ne wabaayo ne mu komenti abaagamba nti nabo baabadde bakikozesa, naye obadde okikozesa ng'obadde tokyogera, nti mulimu n'omuntu abeera ne information ennungi n'alema ogisharinga. Naye buli bw'obeera n'ekintu bw'oyinza okulowooza kirungi n'obeera ng'okikozesa, naye ate bw'okisharinga oli nagamba wadde okikozesa naye ate weegendereze kuba nze nali nkikozesezzaako ne nfuna side effect bweti ne bweti. So buli bw'osirikira information gwe kennyini gw'oba weeyonoonera. Omuzungu agenda n'agamba nti information is power. Buli bw'obeera ne information, bw'obeera n'okumanya obeera n'amaanyi. Obeera n'amaanyi mu kumanya kwo obeera n'amaanyi. So njagala nga nnyo mwegendereze nnyumba ze mukolako. Kadaama agenda kunnyonnyola, njagala atunnyonnyole obuzibu buvaawa era Omuwarabu yavudde ku ki okubeera ng'akola obubi. Kuba yagamba nti singa badde Uganda baliyeeko evvu, simanyi n'eddagala, oluusi obwo waliwo n'abateekamu n'obugirita. Olumala omuntu yakikoze n'abeera nga ebintu ebyo biddira ye, naye akati agambe Buwarabu bakoze batya. Vidiyo ngiina, sigenda kugiteekako, naye nga vidiyo ngiina yaginsukumidde eraga obubi oba ebintu bye baakoze ku madaala agambuka ewaabwe. Katuwulize Kadaama ono ensonga eno nga bwe yabadde. Halo nnyabuli Kadaama TV. Yayanza nnyo okutuweereza byonna by'otukolera Mukama akuwa omukisa. Nze ekizibu kye twafunye eno tekyatuuse kunze, kumbe kati kyatuuse ku famire ffenna. Twakedde ku makya, nze nkeera naye kale siggulawo wabweru, nzigula wano ewasooka omulyango ogusooka. Abantu b'eno bo balogoba ddala, kati oba mukama wange bamwagaza ki, be bamanyi ebiyombo ebizibu byabwe sibimanyi nnyo kiryabo. Naye omanyi okusanga nga bapamya ebbi, kubanga ffe tuli ku gundi nga omanyi bino ebiyumba bazimba okuva wansi,
oli n'ava wansi n'ajja n'apama waggulu ku fulezi embayo waggulu ku madaala gaffe yatutte n'obudde yaleese buno obuntu masiki n'ajjako buno obuntu obudda ku matu ayina engeri gye yabuluseemu awo yabadde n'obudde bwe bulungi nakola byakoze neyeesangula bulungi n'abikkako n'agenda kati muwala we yabadde agenda wansi owa neiba okuno nayo ipad ye yasoose okugalaba kyanyambye tebanzikiriza nze gajjawo be bageeyooleddewo ne bayiwako omunnyo n'ayita mukwano gwe ne bagajjawo ne bayiwako omunnyo nze natutteyo obutwazi naye nembuuza bakwano bange bampe ku magezi buzibu ki obuli mu ekyo kubanga mukama wange yambuuziza ne mugamba nange simanyi naye ebyo mbiwulira nange buwulizi samulaze nnyo nti nnyina kyemmanyi ekiri awo n'agakuba ebifaananyi n'aweereza abazadde be n'aweereza mikwano gye ne bakola bye bakoze nze naadde mugamba asabe ayiweko lukuya n'omunnyo gwe yayiyeeko ebisigadde mukama yamanyi naye sinafuna bukosefu bwonna naye nga mukama wange mabegako omutwe gubadde gumuluma nga gumubobba nga gumuluma simanyi buzibu kintu ki ekiri mu ekyo omuntu wakusuulira bbi bintu ki by'oyinza okufuna ensala ku mikwano gyange bampe ku magezi kubanga nange kontrakiti yange neetera okuggwako sigazizaayo emyezi ekinene ennyo 4 okuva wano tebabanga nze gwe bali mu kusibira wano nze mbadde njagala okwongerayo naye ku bye mbadde mpulira ku Kadaama TV nagambye sina gwongerayo kontrakiti ngende ewaffe bakirindidda buzzi mu ngenda mu maka amalala ate nga mukama we taliiwo bbaawe taliiwo eno tulinaku ebyo mbadde mbiwulira ewaffe ebadde tebituukangawo naye nga mbiwulira buwulizi mu bantu gy'oli bampamidde ku dduuka oli bamukoze eki naye kati nze nkirabye mu buwalabu mukama asinga okumanya era yabankwatirako kubanga ye bwe yalabe yagambye simanya ekyo magiki agamba bakusiba obeera nga tosobola oba kukola ki simanyi kiri mu ekyo ntuwe ku magezi kiki ekiddako kubanga e Uganda njukira bagamba oyiwako obalwe oyiwako evvu waliwo n'eddagala eddala lino lye batera okunaaba lyerabidde ate eno teririiyo ما تتشارك اشتراك تستخدمون الله شو تعرفين يعني لما كنت من حالك انه يعني خلص